bamuze njogera nga nyiza n'okukaba amaziga. Abantu baffe babonaabona okukamala. Abaana abaali abato babonaabona. Naye nga lwaki taata gy'oli. RA 17725 Kopolomusi Fred. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange bwentyo taata. Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo tutambula bwe tutyo mpola bwe tutyo mu kunyigirizibwa bwonna ne tutambula bwe tutyo. Nkitegeera obulamu bwe butyo butambula. Batugamba nti busobola kubeera tekasobola kuba kaswetwe muswetwe buli ssaawa. Olina okusanga obusozi n'ebiwonvu n'emigga. Njagala weeyanjulira abantu baffe abo abatulaba tulyoke tugende mu maaso. Amannya agange agafa agawa bulijjo nze Musisi Fred. Ate ag'ekisirikale? Ag'ekisirikale ndi RA 17725 Kopolomusi Fred. Kopolomusi Fred. Nsanyusa okulaba. Nange bwentyo. Webale kuneegattako nako olwaleero. Omuntu ayinza okubuuza nti gwe oyingira otya obuyeekera? Kiki ekikuleetera okuyingira obuyeekera buno? Mpozi taata wange azaalibwa mu Mityana. Kati nnyaffe yali atujjayo n'atutwala eyo e Nansana. N'entalo bwe zijja ate twavaayo ne tudda e Mityana. Bwe tudda e Mityana olutalo nga lunyinyiikiridde nga tokyalina gy'oyinza kudda. Waaliwo omusajja omu mujjukira yali asomba amanda, baali basomba manda. Basomba amanda nga tetukyalina kyakkola. Taata waffe afudde, afiira mu ntalo, tetukyalina kyakkola, tunoonya bonna bw'oyinza okwekwata. Bwenti omusajja oyo yali avuga manda ku ggaali ng'alina avuga buno obusawo obwedda bwali butono nga babusiba ne bubeera bungi nnyo ku ggaali. Bwe yageva okutunda amanda kuba twali twayogerakokko naye njagala kulaba era twatambuza bigere twava ewaffe wano bayitawo Tommy ku lw'ebuloba wano. Twatambula mpola ne tuvuga akagaali kaffe ne tujja paka ne tutuuka mu kitundu bakiyita Nalubugo. Nalubugo yetukwatirwako ne bankwasa yalinga kwegamba nga bamuyita nga bw'onoogamba nti ewa ekyamaani eyandibadde kyamaani w'ekyo. Nzijukira yali ayitibwa Matovu. Ne tukatandika n'atukwasa n'atugira gwe neeyungirako ate munnange gwe nali mmanyi era alinga komanda wange kuba namusangayo baali bamuyita Isa. Era mba naye kati twakwatagana oluvannyuma. Tweyunga ne tugenda training ne tugikolera bayitawo Nalweyo. Nalweyo ne tutandika okugabibwa bwe tutyo ne tutambula. Tweyongerayo bwe tutyo paka ne tutukako n'engulu eyo twatuuka. Naye ekikulu nali nnyo nafuna awaliwo afande bamuyita Kapiteeni Mubiru. Ye ate empegezi kyekirungi zikyamukubira engalo gy'ali Namasubaawo. Naliko escort we. Bwentyo twagabwange twagendanga nga ndi escort we. Kati awo bwe tugenda engulu eyo twafuna okunyigirizibwa nga tonatuuka ngulu bw'oyogera Nalweyo bw'oyogera Nalubugo ekinzijira mu matu UFM. UFM gy'otandikiramu. Gyemetandikiramu naye oluvannyuma twegatta. Twegatta era twatuukanga ekiseera nga bannaffe tusobola okuba nga tukwatagana bwe tutyo. Oluusi ng'osobola n'okwetaba ate mu bali ate n'oddayo ebiseera ebyo. Mwali mutya mmwe kubanga sayidi eno mbuuza nnyo bwe nsanga abaali abakayiira n'ab'NRM. Mbabuuze enkwatagana yali etya kubanga okuba ekifaananyi nga mwenna muli mu nsiko mwenna mulwanirira kozi y'emu kuleeta mirembe mu ggwanga naye nga bali eri bano bali eno. Era bangi mbabuuza nti temwatuukanga ate ne mwekuba. Waliyo ko bwe kabeererawoko. Waliwo bwe kabeererawo naye ate twasobola okukwatagana kubanga ne bannaffe abakulu baasobola okukwatagana ne batuuka n'okuteeseganyanga. Ne tukwatagana bwe tutyo era oluvannyuma ennyo twawunzika tuli muki mu gavumenti eno eriwo. Twawunzika tuli omwo.
mwali mutya muno mu Buganda kubanga okutwaliza wamu era mbuuza bangi nti kijja kityo okubanga Kayiira omuganda ate support yagifuna nnyo nga President Museveni ate yali ava mu Western okuba nti ye yasobola okuyitamu ate eno mu UFM ne bigaana abamu bensisinkanye bagamba nti osanga tewaliwo kwetegeka kumala saidi ya UFM. Kati olaba UFM eyo abasinga obungi yasookera ensaidi z'ekyaggwa eyo nevaayo ng'era ejjeekola ki etuntunzibwa era gavumenti eyaliko nejja mu saidi z'eno ewaffe eno naye era oli yafuna buganzi ate bw'ogattako n'okuwulira nti muze Kabaka yayitira eyo biki yafuna obuganzi bw'atyo n'abawanjawulo naye nga tewaliwo njawulo nnyo eri awo ffenna twali kyekimu nga tukola kyemulimu gwe gumu gwa kununula ggwanga lino. Ng'oyingira olina emyaka emeka? Nalina emyaka 16. 16. N'oyingira? Nenyingira. Ensiko? Nayingira mu 82. 82. N'okwasaganya mpaka? Mpaka nakoma mu 92. 92 bwe nvaayo. Akati waliwo okunyigirizibwa okwaliwo nga nebirabo bimanyi. Navaayo mu 92 nenziruka nenvaayo nenzirukere wa mmange we nava wa mmange nengenda ate ere mmange bayitawo Zana. Nebaawo nga tuba batugambye okukwata ngo olina kino okukwata nga kola kiki neziruka mu baganda bange waliyo nalina baganda bange eyo bayitayo Ttende ate we nava Ttende nengenda mu bizinga nga ngenda bwenti okukwatako bwenti naye mu bizinga eyo bayitayo Nsozi natuukayo nabeerayo nga ndinayo ne bajja waliwo abasirikale abajjaawo ne bajjaawo nga bakola bino ebyaliwo byamukyaka naye ne wabaawo omuntu omu nali mumanyi baali mu mitafande Kabigumira twaliko naye n'agamba disata naye nasobola omuliramu ne mugamba munnange ndeka era twabeerayokko naye bajja nga batuukiranga wange ebiseera ebyo ate eri nali chairman nali vice chairman nga batuukira awo wange bikingo obujjanjabi nga nfuna n'eddagala ng'eryo osobola okujjanjaba bana baalinga balwadde buno obulwadde obwaffe bwalinga obw'ekikaba nga mbeerawo bwentyo kati ate bwe nvaayo bwe nkomawo eno obulwadde obw'ekikaba bwe nkomawo eno kwe kusisinkana bannange oyo kalimanda wange bamuyita Isa bwe musisinkana n'angamba ati totya tewali ate twakola tutya naffe twalwana naffe twakola ki okunyigiriza oba okwaliwo kale nentandikawo kubanga bannange nsobola okubaawo awo nga bannaffe batutuukirako awo era nze eri ne gavumenti senga yali egambye kukwata nze nasalawo ne ngamba nti buli bwendaba munnange comrade munnange tulina okwefaako nga tuli bumu era bangi bennyambye senga awo noba ogenze mu maaso ojja kukitegeera. Nga sinabana kutuuka eyo njagadde nnyo okumanya gwe kusomoozebwa ki kwe wasanga naddala mu nsiko eno gye mwali. Okusomozebwa kwali kungi bakugambe ntya kungi kuba sina na wenyiza kutandikira kwaliwo ba ku myaka 16 n'oyingira ensiko oteeka okuba n'okusomoozebwa kwoyinza okwogera kwaliwo kungi kati bankugereze nga kati bwe twasomoka naddala kati kankugereze ku mayanja awo bwaliwo okusomozebwa kw'amaanyi wangi kati nyiza okugamba neyo engulu gye twagenda naye waliwo okusomozebwa kungi nga tera ffe tulina okusongawo sinza kubuulya wano nawali naye kwo kwali kungi. Kusomozebwa kikwojjukira kwotayinza kwerabira? Siyinza kwerabira kyali kamudiini eyo siyinza kwerabira lutalo olwo ate era bannaffe twayitanga mu bannaffe ab'engulu eyo nga mubayitamu bulungi
Nate ogenda okukakkana ng'ate bakubya amabega ng'ate bajjayo emmundu awo we bali bennyini nga batuuka. Kale nekitubeerera kizibu nnyo, twafuna okusomozebwa kungi ate n'otuuka okubekengera banno ate ng'obalaba mu kye kimu be banno. Kwali kw'amaanyi nnyo okusomozebwa okwo. Kamdin kona. Waliwo eyaŋŋamba nti wababuuzanga nti mulabye ku baaduuyi wano nga bagamba tebategeera bye mwogera naye nga mugenda obbayitako bwe muti ng'amasasi gatandika nga tebali awo bali oluusi banywa malwa ate amakubo gabayitamu awo ate awo bali awo wansi balitudde awo waliwo ebigundigudi ebikutiyakutiya bo banywa malwa gaabwe ne mubayitako bulungi nnyo. Muba mutuuka eri ogenda okugira oti nga tebaba bava mabega bo bennyini abo. Tutuuka okubeekengera toyita kyakukola ate mwoli. Naye era mune temubulamu balungi. Era twatuuka ekiseera twamanya nti kyekyo okukola. Nkuba ekifaananyi nti otandise ng'oli mu UFM n'omaliriza ng'oli mu NRA. Kino kyajja mwawulira mutya mmwe? Mwawulira mutya abaali sayidi eno ate obbagatta sayidi eri? Kubanga nkimanyi nti nammwe mwali mulwana okuwangula ate tayimu neetuuka nti twegatte. Kati mu kuwamba ekibuga awo bakwatagana. Nzirikira owekitiibwa mukama waffe Komanda Sale basisinkana ne kubanga ffe Paulo bwe tumanya nti bamuyita na Dokita Kawanga. Dokita Mugenzi Kayiira. Andrew. Kubanga yagamba nti bannange nti mwe abato timusobola okukola ki okugenda ne muwummula ne mugenda ne mukola ki ne mubivaamu. Abasobola mu abakulukulu mwandibadde tugenda ne tweyongerayo kubanga olutalo lukyaliyo mu mambuka. Yamugamba Dokita, ffe olutalo lukyali eriyo okuwummula nti bati olutalo lukyali. Bwe mmanya n'okumanya nti ayitibwa Dokita, nze saamanya nti tumuyita ayitibwa na Dokita. Ani ayita Dokita? Mukama waffe Sale. Ng'ayita Omugenzi Kayiira Dokita. Nti olutalo lukyagenda mu maaso. Abamu abaana abamu batawanyikira awo naye abamu basobola okweyongerayo engulu. Awo wetwegattira awo. So babagamba nti kwegatta? Era kasita yagamba tusobola okugenda nabo. Tusobola okugenda nabo awo wetwegattira. Okusinga ffe abaali awo baatuka bangulu. Bwe mwava awo babaga bangulu. Engulu eno yali etya? Mukadde wange buli omu akunyumiza ekiri engulu awo. Kiki ekyali kuba buli omu atenda olutalo lw'engulu? Olutalo lw'engulu lwali luzibu nnyo. Ate nga twali ffe tulwanidde eno kutuuka engulu ate nabyo byali bidala nnyo. Njawulo ki eyaliwo? Kiki ekyali? Eri waali wazibu ddala kubanga omuntu okubanga oluusi abamu mubayita bannammwe ate ne babakuba. Ate mutuuka eyo ne tugenda mu gundi eyo kwanza awo ebiseera ebyo nali escort wa Kapiteni Mbiru. Tujjukira twagenda ne tugenda naye eryato lyakyuka lyajja bulungi nnyo nga tuliraba tumanyi lya bannayinki naye lyakyuka bwe liti ate ne litufuulya ne litukuba. Era awo waali wabi nnyo ng'ate atukuba muntu munnaffe. Era yamala n'ayingira amagye muno. Yamala n'atwegattako. Naye yajja nga mulaba bwe yakyuka ati. Era okuva olwo nali escort wa Kapiteni Mbiru. Kapiteni olwo ne batugjawo nga tumaze okuvaawo ne tugenda naye nga nze mu escortinga. So engulu okusinga ani eyabatigomya? Bakirama baani bonna abo baali bangi. Baali bangi. Eyo malayo bbanga ki engulu? Eno ovaayo nga bamaze obbagatta. Okwegatta kwali kwa 86. Kati nze ndaba obuyigirize bwange butono. Saasoma lwa nsonga ya
olutalo luno. Era nze ebintu ebisinga obungi nalabanga birabe, siyinza kugamba nti mu mwaka gundi siyinza kukola buyigirize bwa n'embeera gyetwalimu sisobola kugamba kubanga njagala okuwulira baali twali tulinyeeko ku basi nga tugenda okusomesebwa naye ate mukama waffe namu nagikiika mu maaso n'agamba nti mwogera kituufu ddala mwogera lwakuba temwagenda kituufu ddala kyali kiti n'agamba amagye tegasoma muddeyo bw'oyogera mukama wo oli tamutegeera kuba abasinga temwali wamu abasinga mwava eno gwani oyo akulemesa ogenda okusoma mu kibinja gwe kyewalimu akati nga bw'onoogamba nti ebibinja byonna ne bagenda bajjamu abaana abato ffe twalaba mu mmotoka kutwekiikamu ng'olwedde mumaze okulinnya bbaasi ne bakyekiikamu ne bagambamu ne tuddayo oba muddeyo tetwasoma abasinga obungi abamu abasobola bagenda eyo embalala kubanga okusoma tekwali kwa wano yonna buli asagiza eyo embalala bagenda ne basoma ffe tetwasobola era nze ekyovola nti ebiseera ebisinga ebimu nalabanga birabe kale obuyigirize era bo sijja kulimba si bw'amaanyi lwa nsonga eyo. So gwe mu lutalo muno wazannya muzannyo ki? Wali bano abagenda ku fronti, wali bano bempulira baleeka, gwe wali ki? Wali bodyguard, wali ki? Bodyguard nagiriko ne ku fronti naliko kakati nereeka si tolina bw'oyinza gamba nti gundi wazannya kubanga ekyali kyetaagisanga kyonna kyekyalingawo ekyalinga kizze toyinza kudda kugamba nti nate wazannya kino ewe buli bukadoogo obugamba nti nze nasooka kuleekinga emyaka esinga era kadoogo abasinga obungi baleekinganga nga babeyambisa mu nsonga ng'eyo naye nze emyaka 16 era nali nsuumuseemuko so wano kati ovaamu otya? Twali eggulu eyo twafuna okunyigirizibwa mu bannaffe twafuna okunyigirizibwamu nga tulabamu embeera etali ntuufu. Mwalimu embeera y'okusosola? Mwalimu, sijja kigaana mwalimu nga tulaba waliwo okunyigirizibwa twayiiya amagezi gonna abaana baatawanyika bawera baatawanyika bangi sijja kulimba nti nja kugamba kikubanga ne wana okuyita ku Kaluma awo waliwo obuzibu namala okufuna okunyigirizibwa ate nenfunamu n'obukosefu nensaba ku kibali nenfuna ekibali kakati ate nga tebanzikiriza kuyita ku Kaluma era nabeerawo awo ekirungi nasangawo waliwo munnange nga mumanyi baali bamuyita Kigoye amumanyi nangamba gwe sooka olaazaawo paka era banyuma nnyo era nafuna engeri gye nsobola okuvaawo ku Kaluma nevaayo nenzijja eno nenkubuuliranga embo ziri gye nasoose okugamba ndyoke ntuuke ngende bwe ntyo ate ngende mu bizinga. So ovaayo oluvannyuma lwa kunyigirizibwa so si kuvaamu bulungi. Emyaka obala emeka ng'oli mu magye? Mpaka nayingira mu 82 navaamu mu 92. Waganyulwa oli kyayinza okubuuza nti ki kyeweenyumiriza? Ate kiriwa kye neenyumirizaamu? Tewali wadde n'ekimu, tewali kubanga siina nti nina kasiimo ke nafuna, siina kinabigebako okugenda ebbombo ng'eyo nga bagala kukwata bukwasi obugenda bwa buli wamu nga paka nembivaako neŋŋamba kambeerewo naye ebiseera bwe bituuka nga bwe nkugambye nti nabeeranga ne bannange bwe tutyo ne wajjawo Gita bwajja twamufuna Gita tugenda omunyumiza obulungi ennyo ng'atumanyi tugenda okuba na buli kimu ng'atutegeera tuze tutoba ne tumugamba munaye kuba weewaddeyo nga kuli kwewaayo kwennyini ne tumugamba weeweeyo kwekola kyokola era nze nasigala kuba muyambi wa bannange mbayambi abawera kubanga kati mpunzika kati
nga ne afande Nakanja konze mulina. Abo bonna bayisa baani bonna ninayo n'abalala bakwagala kwe baani bonna nze mbakuŋŋaanya era owange babadde basinziira nembeera nga mbayamba nasalawo nyambe kubanga waliwo ne twafuna okusoomozebwa nga kugaanye giyita ne bamubbako essimu ye nasalawo nensaddaako essimu yange neŋŋamba ngikuwadde genda ogobe okulaba nga omutuukiriza omulimu ogwo n'agenda n'agoba omulimu ogwo okulaba nga agutuukiriza nembeera nga bannange nkwatagana nabo era bonna bwe bajja bakuŋŋaaniranga awo sinzaalina ennyo era sirina naye bannange balemeddwa abamu bagambye mubeere awo ku kayumba kange kenninawo ne babeerawo era weetuli neŋŋamba baki muzeeyi bwapaka bwali tulaba n'atujjukira n'amanya nti bano bantu baffe alituyita twafuna omukisa ogw'ogenda ekawewetta naye bannaffe abaatwalibwayo si be ffenna mu baagenda ekawewetta be batono ennyo ffe twasigala olw'ensonga era yanga naawe omanyi nti tulinamu embeera etali nnungi gye batuyisa twasigala ne tusigalawo naye twesaba muzeeyi atujjukire wadde buli ngeri kyonna kwanaaba atugambye oba atuyite alabe ejjita kuba ejjita gwe twawaayo ku musadda twasaddaaka atuyite tuyite tube nga tumulaba ngaffe so singa bali be baagattako abaagenda ekawewetta abatali baffe kubanga twaffe twalwana ng'abaali bakadogo ne kati kyagenda okuwuzika nga b'ofiisa be beetisse ekintu kyaffe ne tubeera nga tetulina kyakkola tuli eno tuddaagana twagala naffe okulaba nga tuganyulwamu ate ffe tuwewaddeyo nobube buno obululu tubunoonyezza buli kimu tukoze buli kimu ekisoboka kuba nze wendi ndi mu kifo ekikyamu ennyo ekyabadde kyaba position naye ffena twawangudde twakutte ku BNRM seesimbyewo naye nga ndi ku kakiiko ako akaba veteran kwaba obukiiko asatu naye nga nfuba nnyo okulaba nga nkubiriza abo bannange ne mbakubiriza ne tuwangula kubanga bw'owulira ewaffe awo wonna ezza naawo wonna twaliddewo kabobe wansi kabobe waggulu okujjako waggulu ekyatulemesezzawo ekyMP nze nkimanyi ensonga eyalemesezza eyo owezza naawo muwa wa Ntebe muwa wa Kampala awo ezza naffe tuli Makindye Ssaabagabo Makindye Ssaabagabo naye tulidde wonna twalwanye ne tukola ffe tukola naye muzeeyi twagala okimanye nti ddala ffe abakuleeta mu buyinza tusazeewo tufidde naawe naye tetulina ke tetulina wadde akantu n'akamu tutuuse okwekwata ku mikono tukola tutya naye kasita taata bwawangudde tumanyi nti ojja kutuuka ekiseera otulowoozeeko nga abaana bo kuba ffe gwe kitaffe nze natuuka nenzigwamu amaanyi kubanga nali manyi nti kasita kaweweeta yatuuka nti olwo muzeeyi mwali mugenza okwogera naye era okumubuulira ebizibu byammwe byonna era abaanukule bwekyali kaweweeta bwe mpulira ate ebyavaayo oluusi tebisanyusa ku muzeeyi biyinza oba bisanyusa kuba ndowooza ye yabagamba saako naye simanyi kiki ddala mmwe kye mwagaza muzeeyi kuba kati ye omulamwa gwe gwa saako nti mwegatte mbateeremu mwewole mugende mu maaso muzeeyi manyi nti yalaba bw'aba yatunula yalaba n'alabira ddala nga bye bamugamba bya bulimba naye saako eyo bwe baweeri saako eyo yandibadde yaffe kubanga kati bw'owulira abaate abagirimu abagyegassemu ate abalemesezza muzeeyi naawe tunulamu olabe tusaba oyite oba katugeze nze kati nze nina kugamba jjita kubanga ye munnaffe gwe twasaddaaka twamusaddaaka naye bwandibadde omulaba n'atuyita ffenna ne tukutusemberera ne tukubuulira n'embeera gye tulimu na buli kimu ne saako eyo n'ebeera nga yaffe oba ebeera nda state naye gy'otutadde era yekimu tuzze tulwana lutalo kati sirowooza nti omuntu gw'olwana naye olutalo asobola okuba nga akuyisa obulungi
Yes. Naye nga nze okuyamba sirina nnyo kyennina naye bannange bannumirwako okusinziira bwe twali bannumirwako era nina okikola. So muzeeyi mu kulaba okuku muzeeyi kiki ddala kye mwali badde mumwetaaza? Kiki kye mwagaza? Muzeeyi twagala mwagala kuyambibwa mutya? Twagala tumunnyonnyole. Okusooka tumunnyonnyole ate atuyambe ng'abaana be kuba ffe tuli baana be. Teri yajja tuyamba kubanga tunuulira ebbanga lino lyonna byobaddeeyo lyonna ebbanga lino lyonna tiriyo ku buyambi bwonna bwe tufunyeeyo. Tetulina kiki tetwawummuzibwa tetwakola tutya tubonaabona tuli awo tutyo. Ffe wano mu Luganda twandiyise nga nfoozi kubanga tetulina bakitaffe tetulina banyaffe tetulina ki naye gwe taata teri mulala gwe taata twagala tumusisinkane tumubuulire atugambe nti munnange mwenna abazze wano nti oba mwana muwaddeyo yiika wakiri 3 oba bamuzimbiremu akayumba oba bamukole bwe bati oba afune ssente bwe ziti agende yeefeeko. Naye tuli bubi taata tuli bubi. Owuli abamu batwegaana bwegaanyi kati ng'ofiisawo nakanjakko ne batubuka okumwegaana. Nze nsalawo ne mubudamya era mulina nasalawo bankwatibwa naye nze mubudamya bangi kuba muzeeyi njogera nga nyiza n'okukaba amaziga. Abantu baffe babonaabona okukamala abaana abaali abato babonaabona naye nga lwaki taata gy'oli. So muzeeyi kimanyi feelings zijja naye kale muzeeyi omuntu yenna yandiyagadde okutuukirira njagala omundekerera akanambako. Enamba yange gye nsinga okukozesa MTN eri 0782 08 11 40. Obwo bwe bulumi bwe twogerako abantu baffe bano abaagenda mu nsiko ne balwana bwe bayitamu nti bw'ajjukira bye yayitamu ne banne n'alaba ne banne nga bwe bawangaala ddala amaziga ge bayitamu. So nsuubira nti twogedde programs zino zonna tuzikoze abamu bagamba ye mukola byaki lwaki mutujjukiza kubanga bangi babyogera naye nsuubira nti ddala bikyali bya muzinzi okwogerako kubana bangi tubalaba abagamba temutunyumiza ntalo kuba tugenda mu ntalo tugende mu ntalo naye gwalwagala tokirabangako. Kale nkweyanza muzeeyi. Nange bwetyo taata. Atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. Mweraba.